Seeka Guggwa yefudde Guggwa. Seeka Guggwa nadda todda muyita Seeka. Seeka ayagala nve ku pulogulaamu ko muyite ntya? muyite Guggwa. Guggwa si Seeka. Nga yagambye muwala Katabikeda banga agamba nti yasoma nze nasoma nze ndi Seeka. Kati nkubuulye definition ya shehe. Jimpe kwa siri Musiraamu. Ekigambo shehe oteekwa okuba nga okuva mu nassale osoma Luwarabu n'olutuula P7 mu Luwarabu n'ogenda mu senior 4 Luwarabu n'ogenda mu senior 6 Luwarabu n'ogenda mu university Luwarabu ne bakuwa diguli Luwarabu. Kati bamala okuwa diguli mu Luwarabu ne baga mu Luzungu ali atya nayo ne balwekebejja n'oba ne diguli ezi biri shehe oteekwa okuba ngu ina diguli ezi ey'Oluwarabu n'ey'Oluzungu naye neya bulijjo oyo oba fulu shehe. Ate guno omusolo gundi kosi baita Thanawi. Thanawi yo gisoma ddi? Byonna ebyo bitambulira wamu. Kati Guggwa si Seeke mujjuvu alina kyatalina wa P7 Shehe Guggwa wa P7 drop out. Shehe Guggwa yagambye nakiga ojja kungoba mu pulogulaamu gamba Guggwa yagambye mu bintu by'ayina mu Uganda wano mu byasooka okutegeera yasooka okutegeera ewava ssente nti Museveni azirina n'agamba yategeera ewali amaanyi nti Museveni agayina n'ategeera ewali amagye nti Museveni agayina era kikyava amuwagira. Nze Guggwa mbadde naye omumanyi Guggwa mbadde ne Guggwa ebbanga lyonna. Nze omulimu gwange omukulu abampuliriza mbadde muvuzi wa taxi kimanyi bulungi nnyo. Mbadde nvugira ku Kajjansi stage n'Entebbe stage mbadde muvuzi wa taxi. Kati Guggwa tubadde ne Muitoda eya Katongole era Katongole yaleeta Guggwa yakijja Bugerere Kyebugerere gamba webugerere Kyebugerere kale katugende n'ekyo n'akireeta mu Itoda ne tubeera nakyo. Itoda Museveni bw'atugoba awo omugenzi agi Katongole akola woofiisi ku Martin Road. Bw'akola woofiisi ku Martin Road atugaba ne Museveni yatugobye ne tusse wano ekibiina tugatte Uganda yonna abavuzi ba takisi n'abadde bakkiriza mu Itoda nga Katongole yakifandinga kyalina kizimbe ekye ne tubeera omwo era gavumenti ejje tukuba egamba sibaagalawo we mugitadde woofiisi agi Katongole akola woofiisi etwala abantu e Makka agikwasa Guggwa yonna agikuba ku ttaka agirya n'omulimu gya Allah agisaagiramu agibba yonna agikuba ekigo Katonda ngajula Shehe Katongole bulungi nnyo. Guggwa nga bw'amujjulula jukira twali b'ekibuli nange ndi w'ekibuli toli wali Kampala sibeera wa Gubbi toli wa mubajje sibeera wa Gubbi ndi w'ekibuli. Kati Guggwa oyo omulangira yasooka omugoba ngabba ebyama by'ekibuli abitwala ku Supreme abitwala mu gavumenti omulangira n'amugoba. Omulangira Kasimu Nakibinge agugoba bw'amala gugoba gukola ekibiina ekitwala abantu e Makka nga gukuŋŋaanya abantu 350 nga gubajjako ssente nga gubabba tebagenda Makka omwaka ogwo. Abantu 300 Guggwa mubbi nga basanze sente z'okugenda okukola tebagenda hijja n'agulya ekizimbe oba kiri kireka Junction Mall kipya bakakizimba mu Junction yonyine ku Kireka kukidde Namugongo. Guggwa mubbi sente zazizimba zali sente z'abantu bagenda Makka mwe yazimba Junction Mall ekireka. Guggwa mubbi kati alaba abantu batandise omubanja neyesoga movement Seeka Guggwa si Seehe kale Guggwa neyesoga movement anoonya obuyambi wulidde Guggwa mubbi naye ambasada
His Excellency nedda ssebo President yamu bwambassador nedda ssebo butaliiyo gye baamuwanga bateekayo omulala oyo abambasada tokimanyangako ate bamuwana bwa deputy ng'ate bateekayo omulala kyogala Ssekabugwa si ambassador jobless bamwa byansonga bye bawa bano bafulu figure bayita ba president besanga ati bamwa advice kirereese tali bwerwa gwanga gugoyo gugwa kirereese ekirungi njogera ku muntu gwe mmanyi naye ammanyi kati yagambye nti ye president Museveni amusinga ne mukyala we amusinge bw'alowooza ero lwakuba n'ekikyala kye kiwenga nze n'oŋŋamba bwotyo osanga nsibye egenda mwami Museveni akufumbire nze n'ompisaamu amaaso bwotyo osanga nsibye asanga ogenze naye kati ayinza okubanga naye yawasa kiweewe mbu yagamba teri muntu gwe yakalaba mu duniya muno ategeera nga mwami Museveni atya misango bano abantu beyabba Gugu alina emisango naye kasaali wansi wa mubajje ndaba bonna be bamu ne mubajje Gugu alina emisango ate aba movement mbadde mbasaba mulekerawo okwaniriza abantu abafubutuka eno abantu omumale baaniriza tulina misango mubayingize movement mugendo batoza shahada bulungi ya movement naye abantu bamala kukola bikolobero nawoza nze tonjogera ku mwami Museveni nze ne mwami Museveni tuli tuti Gugu alina emisango misufu nnyo alina fayiro y'okubba abantu kasanga Uganda ebeerawo gwe mwaka gwokka abasiramu bwe batagenda Makka ng'ate basasudde ssente zaabwe lindako ogwo mwaka gonna teri musiramu yagenda kukola hijja okugjako abayitira mu matabi amalala abayita mu bibiina ebirala kuba ebibiina ebitwala abantu b'e Mekka bingi naye abayita mu kya Haji Katongole kyekwasa Gugu nedda kikyagwa Gugu anakola kiki Gugu yakola kiki abayite wa Gugu okumanya mubbi yali nfenfe n'Haji Katongole lwaki kubakuza taliiko tebamuteekako era famire siri mwogezi wa famire ya Haji Katongole nkiwa tebaagala kulaba ku Gugu famire eno yagudde muno n'abayi nayo yatabuse balina ebintu ebyatabona byattaka era bizimbe bya Haji Katongole naye nga mpadde ate kati Guggwa ebigambo bino byayogera mu kaseera ke tulimu akaakalu n'ovaayo n'ogamba nti ffe tulina amagye muzi mukozi wa bikolobero erongoddwa ehuligani elumpeni Guggwa asolobera huligani seeka musajja nagambye ga siseeka kale wakiŋŋaanya ekyo Guggwa talina diguli mu busiraamu Guggwa talina diguli mu byansi Guggwa drop out wakirasi alabika P7 naye kakati abantu ng'aba baagadde President Museveni ate bagwa bugwiddalu sikwagala President Museveni waliwo abantu abaagadde nze negomba abantu abaagadde President Museveni ebyaddala Rosemary Senninde amwagala James Kinobe amwagala Rose Namayanje Nakaseke ayagala President Museveni Ameri yakyambadde waliwo abantu abaliriyo eri President Museveni byaddala ne bano bakozi ba bikolobero eri abamu abagende wa President Museveni kukima ssente abalala batya bakwata eri abamu batya misolo bizinesi zitambule twagala abantu abaagala mwami Museveni nga byaddala si byambu tomala kukola bikolobero Guggwa sobola muyita sheeyi kikabbira tasobola kusaaza tansaaza nembeera musola lya Guggwa era agendaga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ng'essola nagituuseemu dda bwe kasoyerula booti nga Guggwa yali emimbali omuntu omubbi n'owakatonda akubbirayo omuntu omubbi n'owakatonda akubbirayo tuli seefu n'ewakatonda obubbi bujja kubaayo kati Guggwa nze tansaaza Guggwa takusaaza seeka si seeka ate Guggwa byonna byonna obikole n'ogenda kuswaza mayitiyo abantu bakweweredde ng'ofudde bajje bakubanjize ku mayiti b'otwatwala Mekka
Google ebyo ne byonna bikole nesasula abantu kuba abasiraamu mwine engire eno nti omusiraamu tagala na bbangi except nga tulisonze olyokozikibwa obanga batusonyiye naye Google abantu bakweweredde togenda kuziika nga tosasudde bantu yabba ssente z'abantu si byambu bino byange Isima Lubega Google mumanyi Google mmanyi Google mbadde naye ebbanga lyonna Google kibbi kikabbira lwaki abasajja baawo Kampala mukadde babogerako nnyo nga bali mu layini eyo byonna bibbi kimubajje kibbi oyo mufuti awaani wanyoko wobusiraamu mpozi wanyoko mufuti wobusiraamu wanyoko iye Sheikh Shabani mufuti wanyoko nesi waffe wa busiraamu tomukiririza tokkiriza mu supreme mufuti nzikiriza mu supreme mufuti ow'ekibuli Sheikh Hamedi ani Hamedi Galabuzi tokkiriza mu mufti wa Uganda His Eminence Gubbi alina ebitiibwa His Eminence Gubbi the mufti Gubbi ogukabira nagwo ne mama omukubyanga bachalango ku radio yabwawo bachalango ku birali ngakimayoti ndi musirimu gwagwa tokubanga ku simu ku birali edda nagikubako ne kanengende banzikirayo era olundaba ku geti bankumako omuliro abamanyi sibaagala ndiyise mawuno yayerudde era ng'onyoonya okufaawo kw'amangu netwale ku sipirimu nalina omusajja wange yali mukwano gwange nnyo nno bambi Haji Nsereko Mutumba nange yali mukwano gwange musajja wange era kuyidde nze wange tebwaba okumanya nti abo ababbi bamugobako n'omugobako nti akaddiye bamugobako ne baleeta waabwe takyali mwogezi ate bw'amala okufa ne byereeta kabuli owulidde nti abadde muntu waffe ebikafiiri wabitunuulira mulingo ebikafiiri nabana banange bambi omusajja wange ng'afudde yafa bamwadde bwala DC president yali amwadde bwala DC ekayungu naye yali muyivu yali musajja muyivu Nsereko yali muyivu musajja muyivu bambi yannumanyi bambi Haji Nsereko Mutumba naye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so kakadi Seke Gugwa kozi wanganyo tumuyita kale omusiraamu kwayita Gugwa waliwo omuwala wano bamuyitanga Evelyn Anite yagala n'agamba abantu nti tulina amagye we have the magye nono yakyogedde nti tulina poliisi tulina n'amagye kino kiba kitegeeza ki intimidation kutiisatiisa abantu oba intimidation kukangakanga bantu nga tugenda mu kaseera kakalugo n'ovaayo ne weesoma nga yemulina amagye oba otegeeza ki ku basiraamu abattiddwa teri wanaasinga kuba bannamwandu nga basiraamu kituufu teri wano gavumenti eno yakyawa abasiraamu abasibiddwa bali makomera tulina baminisita 88 abasiraamu tuliko 8 kubasiraamu ku baminisita 8 abasiraamu tulinako 8 tulina abaana bamulekwa batudde naye nga n'omulana gwe mulinako nga n'ebimu bisiraamu aba mulinako Moses ulidde Museveni alina baminisita 88 mulana mugususa tulina 8 bokka mugusuka tegusukkawo mulina Moses Ali deputy prime minister mulina Misa Kabanda ekyo nakyo bwekikyo mulina Hajati Misa Kabanda mulina Aluna Kasolo abo basatu mulina oleeta baweewe bokka mulina Aluna Kasolo se wamwe mulina Lukia Isanga Nakadama akyaliyo ku baminisita tebogera bwogeza ndife tetubawulira naye gyali alabika bamugoba Lukia taliyo nemujja nemuba temulina tebakulemye baminisita abasiraamu gezaako okubasikaninga Museveni alina baminisita 88 naye abasiraamu tulinaku 8 Museveni agadde amasomero g'obusiraamu gonna n'agaggala nti gatendeka bayeekera Museveni asibye obusiraamu
nze newonya ekisiraamu okuva eyo kiwagira Museveni nze omukatoliki bwewagira Museveni sikulinaako musango omulokole bwewagira Museveni sikulinaako musango omusamize bwewagira Museveni sikulinaako musango naye omusiraamu ng'otegeera n'owagira Museveni oba kisiraamu siraamu naye kati ababugwa bandibadde bakozesa ogwo omukisa okulina Museveni ne bamusaba n'ayimbula ku bantu otuuka gwebuuza bashalomu ababadde Luzira otuuka e Luzira n'oga nti bane wano tuli ku yidi nga owoodi yo nejjudde busiraamu ekomera nejjudde busiraamu siraamu bangi basibye abasiraamu kati abasiraamu batya n'okukuza ebirevu abasiraamu batya n'okutoola salaamu abasiraamu bava ne ku ntalabuusi abasiraamu bava ne ku ntalabuusi abasiraamu tuli mu nnaku etebeeranga nawe era ekyo kigugwa nga kifudde mungu osaana n'okiramuza bukambwe oba ensonga aziriko ekyali ez'okusaba sebo muzeeyi abasiraamu bo bayimbule sebo muzeeyi bigugwa bisaana nga bifudde mukama katonda abiramuze bukambwe kyogamba abasiraamu temuli happy kubanga ewa muzeeyi mwinayo gugwa Muslim community nga tubeera kimu happy nti kasati government tulinayo gugwa ambassador omuntu omala okubba abantu obusambukiza okubba bukigaanira ddala ne bayibuli tekikkiriza mateeka ga bayibuli gali 10 toyendanga tobbanga tobbanga si teeka lya bayibuli teeka ga nabbi Musa wakati ate mbadde nze ndowooza nti nga mmwe abasiraamu muba basanyufu kubanga mu gavumenti mwemuli era nti mwinayo RDC ekyekibbi nze njagala omusiraamu ng'ali kiriini ng'ajjati Rukiya nakadama de bamugoba ajjati Rukiya ali kiriini juzi yajjawo naawe abaana ettooka ewandike yawo njagala omusiraamu wadde bamugoba nga Saida Bumba yali mwerufu yali mwerufu saakwataganako naye nnyo owulidde njagala abasiraamu abatalina bikolobero naye abo bagugwa babeza abasiraamu bawayiriza abasiraamu basibye abasiraamu nga balaba abasiraamu bali ku bbeiro gwe bakikola omusiraamu mu kisiibo ne bamuleetera ku mpingu ensangi katerekaawo ne bamukuba amasasi nga n'abaana be balaba omusiraamu nga ziza gwaki nti akolagana n'abayeekera ng'obujulizi babwina ate gavumenti eno eyagala obujulizi n'ebigugwa biri mu kubba bantu ekyo ekisajja nga nze kyafudde soba nakisaalira bamuzika amakale gali wano ku Gaza Road awo soba kisaalira nga mugenzeeyo nze gugwa n'afa nsiiba ndigida yafiiddwa maama we recently awo nesaba anyonya amabugo yamwesose bwesose kati obwavu bwalina kati gugwa abika n'omuntu ataliiyo ajja kubika n'ekkapa iyo omuntu ali mu gavumenti ati anyonya amabugo kati gugwa ne bwe bakapa agibika nga yafiiddwa maama we ebyaddala naye yaganyeko abatali ba Museveni okwogera kati olaba ekisirwe kigwagwa bwekityo yaganya atali ba Museveni kwogera nolaba ekiweewe ate oba kyagejja nnyo ogutwe oba ogutwe gwakyo gunene omuntu ogubeera mu ntalabuusi tekirina amagezi ekyo kisajja tekirina amagezi ekyo kisajja tekirina amagezi ekyo ekisajja neevuma n'okuba nti kyaliko kikwano kyawe ati olwo mwali mubala muvudde mutya mu lunnya neevuma n'ebbanga lye namala nga kikwano kyange okyaba ku tiktok nuka guno ogusajja gulya mmere ki gugwa abaana b'abasiraamu tebasomye mwandibadde kati essuubi lye mulina nga mulina gugwa oyo bannamwandu b'abasiraamu bali mu kulaajana bamashehe bajjudde amakomera obusiraamu bujjudde amakomera nga gwovaayo yasama gwe mbadde nnoonya waneeno abasiraamu be mulina mu gundi ekituufu temulina tetulina nnoonyeza abasiraamu wano mulina Edda Nyakuni, Alice Kaboyo, Grace Mugasa, Museveni n'abaminisita 88
Honorable Clement Kenneth Ongolo. Museveni agenda kumenya likodi abuzayo baminisita 12 Jennifer Kacho na Muyangu asebe 10 James Magodo Freddy Bwine kati Kyakulaga newunya n'omuntu awagira uno omusiraamu Uda uno balina byabasiraamu Uda Abason Alero State Minister for Defense and Veteran Affairs Jesse Muyingo si wamwe Joyce Kaduchu si wamwe Peter Ogwanga si wamwe Ronse ya Sopoloti Okasai si wamwe Henry Alingaire si wamwe Musasizi Amos Lugolobi si wamwe Evelyn Ande si wamwe Aruna Kasolo wamwe Freddy Byamuka masi wamwe Francis Musa Chweru si wamwe Aisha Sachindi oyo musiraamu awo mufunye Aisha Sachindi w'amazzi mujjaba weza bajja bitu satimu anya si wamwe Pasis na Muganza si wamwe Morris Obiga Kania si wamwe Anifa Kawoya se mubaweza nno se bajja kujja Margaret Muhanga si wamwe David Muhozi Frederick Ngobi si wamwe David Bahati Choma Tokabe Kabuye Joel Mulimba Victoria Rusoke Martin Magara bano National Joyce Nabosa Yofule Baruku Vincent Eden Asamo Dominic wabula temulinamu batono bakubalira ku ngalo naye n'abatono bemulinamu nga n'abamu tebakyateesa wano oyinayo Moses kubanga batenda so ekintu ekyokugamba nti nno fatulina ssente okyakulanga muliko ey'opposition teriiwo tujja kugimalawo abasajja abo nga bakulembeddwa kukwa nagamba tulina amajenze ne mukazi wange asingira asingira mukazi wange omusajja omukulu ku level ya kukwa aba yolesezza amagezi mu statements ezo oyagala ensi kaawe gugwa awasowa bebe kulu tasobola kuwasaayo kuba kati gugwa musajja akaddiye oba omwana wa gugwa owasewa ne bebe kulu nawasa gugwa nawasa wa bebe kulu oba bebe kulu nawasa owa gugwa tewaba pulane olaba bizoliga tewaba kitambula ng'onyonya bizoliga edda twabigattanga nnyo ne mu ssomero ne mu kesisi eyo ng'ogenda okukola mu gardening bagamba ngaosobola okugatta ebimuli nga twagala ebimuli ogatta ebimuli otugiremu kala ya yero ogatta ebimuli otugiremu lwedi bamanyi bagatta ebimuli naddala abo abakola mu gardening n'obigatta nojjamu kala gy'oyagala naye kati ng'oyagala okufuna bizoliga ogatta bebe kulu ne gugwa ofuna ky'oligino zoliga gugwa social media mutute speed week eno ayise muganda lya Christmas onanga abaana bamutwala saketi era ng'onyonya special zoliga zoliga omutongole ogatta gugwa ne bebe kulu equals zoliga international kome wano walabika ndawa bw'obagatta bonna ofuna omuwumba tuutu awedde emirimu zonta ajjudde ataliko kubuusabuusa ng'omunawo banafuyiza nnyo abakulu ate nga tubassamu ekitiibwa basajja bakulembeze basajja bali mu gavumenti so akatulu ke tugendamu ng'eno bakugamba kalonde vaawo eno bakugamba ffe tulina amagye muna Uganda asigale ku kiriwa kulonda bulunzi kalulu ate kakuluma teri kuddaka akaluka ewaka kugambye ayagamba ogenda ewaka agenda bigambe nnyina oli yenna abaga nti akalulu omala naddaka bigambe nnyina bigambe nnyoko naye omuntu alonze akalulu kasigalewo awulira nga kake nedda baleke tukangakanga gwoba omanyi temugenda ttumu kiki kyokya lwaki ogobawo abantu ffe twalye sente 9 ezikola ki za kusala nga Bobi Wine awangudde eki ente 9 mugenda sala buli district egenda kusala ffe buli Bobi Wine wawangula nte mu district
buli wawangula oba owangudde ku munaku nte buli Bobi Wine wagenda okuwangula buli boxi nte mwasikudde ente Lwenda naye kati era mulina okwongerayo kuba polling station z'emitwalo 5 naye gwe ente Lwenda ozimanyi oba owulira mpulira nga kigenda kuba kijjobi mu Uganda empya ffe twagala mwe Museveni atuwangule tukaabe naye naffe twagala tumuwangule tutente kati mukyamu kyawo kitegeeza buli omu agobe gugwe mwe mwagala mumuwangule mu ttente naffe atuwangule twenyumire buli omu abeere waali nga emmeme yennyise agamusajja atuwangudde tulina kyakkola tuwanguddwa badde ekitali ekyo nga si ekyo mwe mukyaliwo nnyo mukyaliwo n'ente zammwe mwazitegese bwawulira nti bw'omala okukalonda genda eka genda obigambe ennyoko isimasiibula bannayuganda banenga mbasiibula bana abantu b'e Masaka temwerabira Javiira wenyendo omukongwe akajjayo awo nga waliwo omuko ako kali ku shuwa ddiiru naye gwavuganye mumanyi awali Javiira se wali mpuuga omuteekateeka kugambye wali ondabyeko mu suuti twatabisedde okugambala zakulayira maama we waliwo omukyala bamuyita Madamu Sise Zalwangu yandetedde peya 6 okuva mu Amerika ez'amasuuti kati ogenda kutambulanga ne Javiira nkugambye abantu b'emukungu akalulu ka Javiira kyemwagalako omusajja muyivu omanyi Javiira be batandika Buganda Royal Institute ne Muteesa ate abadde mu kenkufu mu bayizi wabita b'Emakerere wano omusajja muyivu tulina Javiira abe Masaka mwenna nnyendo omukungu mwaze ku Javiira wali ndabyeko masuuti kasanga nzaalibwa wali ndabyeko musuuti ze nkulaba mu ngoye zo za bulijjo wadde leero nyambadde plain naye ogenda kundaba bandetedde amasuuti peya 6 mukyala Sise Zalwangu okuva mu Amerika Sise Zalwangu mwetegekedde dda Uganda eddako abantu b'e Kawempe tuli kumalumagala kuwa kansala Kawempe wano oyo musajja saabagumiikiriza saabawulize saabafuutu soja ate musibe abadde musibe ate muyivu bangamba oba musomesa tuli ku magala wuma Kawempe tuli ku magala wuma Makinde muliwa Makinde West ate Zahara kubuzeeyo Makinde muli ku Zahara tuli ku Zahara ono ayagaana okufa sewanyana munene afa tuli ku Zahara ono yagaana okufa baali balina ono okufa ate balyanga emmere yemu babasaba obudde bwebu bakomera lyeyemu treatment babanga yemu omulamuzi abawozanga yomu bajjanga mu kooti bombi babatalwerumu kitegeezo nayinanga emmere eri special ebafula omusamu weya so muli ku Zahara tuli ku Zahara agamba ki Mama Zahara Mara kyanyiridde ennaku Makindi East tuli kumulya nnyama tuli kumulya nnyama mu Campus Central Makindi East sina buzibu bwonna nange ndi kumulya nnyama simwina tuli ku Lubongoya Campus Central 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 tuli ku Lubongoya wane wabadde ensereko tuli ku Lubongoya wabadde mama ndi tuli ku Lubongoya Kampala Central tuli ku Lubongoya Kampala segeza kati ya NUP tuli ku Lubongoya tewali kintu tuli ku Lubongoya tewali anyumya tuli ku Lubongoya Kampala Central tuli ku Lubongoya ye MP tuli ku Lubongoya yaddako tuli ku Lubongoya Ganda bawa abamu tuli ku Lubongoya Ganda baba Misa tuli ku Lubongoya Ganda baba Lusi tuli ku Lubongoya Ganda baba Nakuya tuli ku Lubongoya Ganda bawa abana tuli ku Lubongoya temukyusa tuli ku Lubongoya Kampala Central bali basazeewo ba Lubongoya tuli ku Lubongoya Road Mayor muliwa awo twawukana awo nze naye twawukana saba abawuliza mujja mundeka nze abantu abakopira bakoowa
omuntu nabanga ensawo yo gikwatamu abanga akwata abawuliriza mugira mundeka ndidda ne mbagamba ku ekyo oza akasembayo terigenda mu nkuuka tulagawa tugenda kusabira ggwanga na Bobi Wine wonna buli wonooba teri kugenda mu nkuuka kati kusabira ggwanga kusabira ggwanga era bw'ogenda mu nkuuka ne bakubirayo bibyo gwomanyi nze nange ngenda kubeera wali ate bagenda bambaza biyero bwe munagenda eyo so kitegeeza abantu bonna 3 mulumba nonye wakusabira tusabire eggwanga lyaffe tusabire akalulu akanyanga 15 n'abasibe banno n'abasibe abasiba olw'ebyobufuzi si bannuuku bokka n'abenfudisi n'abadipi n'abaki kati awo wekityo nze wengenda okusalirawo ngende kodi Kampala wagenda okweza Bishop David Kigandi tugenda okusabira okusanze Focus Center yetegekedde awo kodi Kampala National Prayer Day kunkuuka temusiriwala ne enkuuka y'abantu buntu si ya kabaka tujja mulabira ku TV kabaka tabibeeramu banga munesene tebamuwa sajja obuyayi buli abasajja abasajja abagezi bali emmenga ate n'enkuuka yalibadde ya buwereere kabaka omutunda kabaka asima busimi najjalaba abantu be ne kabaka ne mumusolozaako ssente mugiggule buli muntu agiyingirye buwereere kyobulaba kabaka bamuleeta misana kabaka alina kabaka talabwa ssente kabaka olina mulabira buwereere ate kabaka bwasima mmwe n'abawa n'abaddiza ne kabaka tebamulabira ssente naddizaako mu abantu be naye olwabamulyamu essente abamutunda ago gaba gabbi nga guugwa kale wali ku Biva Organic Emmenga wa Dr. Richard Ssenjobe mujja gendayo abajjanjabe mmwe temutandika mwaka mpya na birwadde temwesibaako galwadde mugende eyo awo Emmenga ajja kubanga asobola kubanga abajjanjaba opposite Masengere oba kkubo liri eribayita Hamu mu Kasarode likujja wali ku kkooti y'Emmenga awo ojja kuba ekizimbe okiraba nga kinene nnyo kinene kya langi za kiragala Dr. Ssenjobe ajja kubanga kujja mu buli kika kya bulwadde genda awo oba mukubire ennamba y'essimu wansi awo omugende Dr. nina obuzibu na buno ajja kubuulira akujjanjaba akozesa mmere akujjanjaba akozesa miti akujjanjaba akozesa bino ebintu ffe betulaba ebya bulijjo ye Dr. Richard Ssenjobe ate wali ku Dream Restaurant Wandegeya ewannamubirwawo enjala ebyakuyisemu waba olya genda olyawo ekyemisana w'ekyeggulo akamere kabawo nga kalungi ate nga nnyingi bulungi ddala ate nga n'abaana bamanyi okulabirira we bali abaana bayonjo abaana bali smart abaana bali clean ate nga bali on point olutuukawo bakubuulizawo kyoyagala kino nakiri nakiri nga babikolako nga kuvawo nga osanyuse era nga osanyukire ddala nga olidde abagole bakola ku mikolo gyabwe munkubire ku 0 7 0 chana mu 2 chana 0 7 0 chana 2 3 kaka musatu munkubire kwa agala okwanjula okukyala okuhinjira ebirala byonna bikwata mukolo kulifinga ebimengo babigula wana ebiringa ebina obira ku simu tujja kulaba nga tukola omukolo bulungi nnyo kakati akasala ke tulimu endaga muntu egikuumenga kalira ka mwana akutatakanya akutwala mu meetings akutwala ewalawala togenda okujjawo nga nsonga nkulu zinagidwa sanga wange enakasongola naye nate sigenda genda nganda bulugendo lwewoneka lugendo lwengende eyo 15 nezisanga nga siri mulamu naye ne bagamba jangu okinengenda naye ekyomukisa omungi nakomyewo nga ndi mulamu bazungazunga togenda nnyo wala beera wolondera sobola okulaba nti tugatta wamu amaanyi kibo kiri akalulu ka Kyagulanyi akalulu ka Kyagulanyi bw'atakkiriza gw'omanyi naye akalulu ka Kyagulanyi gwe tubatuwa yessaawa kati okufuna ku busensukize byebatugamba nga ensi katugirabeko kati yessaawa kati akalulu ka Kyagulanyi yessaawa kati emiti emito gigumiza ku kibira batugamba nga gigumiza kati kagigumiza ku kibira kale mukama abatukuumire mubeere bulungi nnyo mweraba